Because even today we need to. After here, let us communicate with the Uniclass so that you can find the solution. Program ya fesifamu district nyine ngamaliriza tugenda kuyita ajje atwanirize. Era nga nange nza ateekerateekera ekibuga kyaffe ekyomuntuusi. Era bino byonna mu plani ssebo mukulu Gerard akazindaalukako. Neyanziza nnyo neyanzeege. Abatuuze b'omuntuusi tuleeta bulungi. These roads are my roads. Mama Joy. Bukaret. Yes. Mama Joy. 7 kilometers. These are my roads. 7 kilometers were given to me. Yes. I'm going to launch here. Yes. It's not your money. This is my money. This is my money. This is my money. Your money. It is my money. It was given to me as a minister. Yes. They gave it. It was a gift to me. No. I served and I was given these roads Gakasimbo. Yes, kano kasimo kange. Sikakope. Ssekikubo mukifo ky'okuyomba na Madam Joy naye agenda tusakira ekyo bakoleki bakirabe ne bayombya tubiveemu kati onalebo Kabatsi bw'aba asase kolansi onalebo Ssekikubo naye atusakiriyo ekirala akireeti bw'anakireeta nze kamyinga ali wano nange nsakeyo ekirala
Gerald asakeyo ekirala buli muntu akole eki kuba ffena tuleetera baawa tuleetera bannantuusi tuleka kubikayaniramu. Tuteekwa okusapootinga gavumenti tubeere abantu ba muvumenti tusobole okusakira abantu baffe. Tubadde ne MP wano emyaka 3 tawagira gavumenti agirwanyisa era talina kyabasakidde abantu. Nze mpagira gavumenti ya NRM era bwe nakyogeddeko n'agamba ne bw'obeera wanuupu naawe olina okusakira abantu. Tosobola kusaka ng'oli wanuupu n'osaka mu gavumenti ya NRM. Abantu baffe wano mu Ntuusi simanyi lwaki tebamutegeera. Bamuwa akalulu n'agenda n'alwanyisa gavumenti kati avuma ne mwana wa pulezidenti. Ebintu ebitukola bubi ffe. Ffe abantu b'Entuusi tuli bantu ba movement. Ebyokuvuma pulezidenti ebyokuvuma omwana we tetubyagala. Ey'enguuto nkagitunga ndi minisita wa transport. Bakampeereza kasiimo ka kilomita 7. Hata ezo ezitwatandika kukola ni kilomita 3 n'ekitweka. Egyo niyo feezi y'okubanza. Bakampa bilioni 7 hata hano haza kutwara bilioni 3 n'ekitweka. Bilioni 3 n'ekitweka ezindi niza kukora feezi ya kabiri. Konke enguuto ezindi ezirikuza kukurataho nazo zikakorwa zikakeberwa zikikirizibwaho. Madam Pineti omanyi abadde muzibu nnyo wano mu ggwanga. Ali mu malwaliro eruwoweeyo, ali mu mmwanyi. Oluguudo lwaffe luno terunaba kukolebwa. Tusaba oluguudo lukolebwe kubanga ge makulu ga low cost tamaking bwe tukola. Obuguudo bujja ne bukoonako. Obuguudo bujja ne bukoonako. Obuguudo bujja ne bukoonako. Ekibuga ne kigaziwa. Kino twakirabirawo nga tukyali bakulembeze bato. Ne tugamba nti ekibuga tekisobola kukulira ku layini emu wano. Kye twava tugwako emmanju ne twambuka ne tukola ebyo byonna mwabimanya twali ffenna. Naye eno program okubeera successful eba yeetaaga mbu oluguudo lwaffe olunene weeruli kati street ne zisobola okutambula. Erina enguudo kilomita eziri mu 207 ng'ezokuzo 119 za UNRA National Roads, 608 za district roads, 175 za town councils, era 1,705 za community accesses zitwalibwa sub counties ng'ewagibwako district. So burden gye tulina okumaintaininga kilomita 2,700 nene nnyo nga district. Tulina asobola okusitula amayinja okuyambako kontrakita tandika opulaninge. Lepa kukkiriza buwumbi 3.5 kuva mu kituku kujjano mu kitundu nga gwe togenda kufunako wadde miliyoni ki emu. 3.5 kituufu bwonna bugenda kubeera ku luguudo naye bugenda kukola emirimu egy'enjawulo. Tetwagala kugamba nti ab'amaanyi babeera Ssembabule babajja Mateete okujja okusima emikutu. So ebyo byagamba batusosola gwe munafu. Omunafu yagamba nti batusosola naye ffe tubakwasiza kontrakita. Omulimu ogukoleddwa tulina okubeera bakaliisoliiso okulaba nti waliwo value for money. Omulimu gwaffe gugenda kutukoleddwa wano mu town council gubeere omulimu ogulina quality. N'olwekyo njagala kubasaba nga leaders mu biti ebyenjawulo okulaba nti emirimu egyo gikolebwa bulungi. Sente z'omuwi w'omusolo bilioni 3 ne miliyoni 3 zikozesebwa bulungi ku project eyo. Okukatiriza nti enguudo zino ne project eno terimu compensation.
era ekyo bajja kwongera otukolaki okikatiriza. Zino enguudo gavumenti ezireeta kuyamba like muntu wa wansi ne bizinesi ze.